Oluvanyuma lwa kalulu akaali akembiranye mu kisaawe Namboole ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogwokusatu, akakundi k'abakozi nga kakulembeddwamu Emmanuel Mukama kavaayo ne kaddukira mu kkooti nga bawakanya okulondebwa kw'ababaka 5 kwe bagamba nti tekwayita mu mitendera mirambulukufu. Olunaku olwaleero omulamuzi David Batema avuddeyo n'agoba okusaba kw'abawaabi nga Honorable Charles Bakabulindi bw'annyonnyola. Nga bw'omanyi ebya kkooti tubyetegekedde nabo ne beetegekera ne tumala ebiseera byaffe byonna tupangisa baalooya tulina okubasasula ebiseera bye twandibadde tufaayo nnyo okutuukiza manifesito yaffe etwasuubiza abakozi ne batuwa obululu twali tetunnabikola ebiseera bye twandibadde tugenda mu nkiiko ezitukwatako kati ng'olwaleero heroes tetugenze tusiibye mu kkooti naye ekirungi ekivuddemu nti kkooti etunudde mu bintu byonna nga temuli nsa era omusango n'ekugoba. Bakabulindi wano waaviiriddeyo n'awanjagira banne bakomye ng'okulwanira entalo mu kkooti essira balisse ku kutumbula mbeera z'abakozi. Era abamu betwogeddeko nabo bennyamidde olw'ekikola kya banabwe nga bagamba nti waliwo abantu ababakozesa okubalwanira entalo. N'olwaleero ku makya tubagambye emusango gwammwe temuli tufe tubasaasira naddala mu be bateeseko nga be petition kubanga ababakozesa bo baagaana okuteekako amanya gaabwe nga ba petitioners naye tugezeza kubbabulira nga tebatuuli kati ekivudde mu kusala kwa jjaaji ate nga ensala ebadde nnungi agiwadde time beeyogereko nga tebalina bibeeyogerako naffe tubadde nabalooyazi baffe abatendeka obulungi omusango ne tuguwangula naye njagala okukubira omulanga naddala abakozi baffe ffe nga ba leaders abaludde nga tuli ba leaders mbakozi abo tutulina ensonga zetumalira mu unions zaffe ezitukwatako kyetuva tuyita sisters and brothers si buli kamu akakonyeeko nti okatwala mu kkooti ate naddala abo abagenze abasinga tebanana kuweza mwaka mu bya union tebabitegeera kubanga n'emikono ge bagenda okuŋŋaanya tebatwale mu kkooti nga tegikwatagana n'emikono egeetaagibwa mu mateeka so ne twesanga ng'ekintu kyabwe tukikubyemu ebituli bingi nnyo okukakana nga tekikyalinamu nsi naye okuwangula tukyaniriza naye kikulu nnyo tukolere wamu ffenna ng'abakozi kubanga abamu badde bakulembeze abalala nga si bakulembeze so kye tulina okusooka okukola kwe kutuula ffenna wamu ne tugezaako okutambuza emirimu gy'abakozi. Abamu bano betwogeddeko nabo oluvannyuma lw'ensala bategeezezza nga kaakano y'essaawa okutandika okutuukiriza bye byasuubiza okukolera eggwanga lyabwe oluvannyuma lw'ensalawo ya kkooti eno. Essaawa ey'okukola y'eno ebiseera ebyagenda bibadde bingi biyise nga tuli mu musango naye nga bwe tumaliriza twegatte tukole kubanga awangudde n'awanguddwa kati si kyekikulu ekikulu tusobola okukola ne bannaffe ne batuwa n'ebirowoozo byabwe kuba abakozi bo balina ebintu bingi ebibaluma byetwandibali tutunulamu nga bwe mutulaba wano nawo mwataliiwo tulina kutambulira wamu tulabe mu manifesito zaffe ze twasuubiza tube nga tusobola okukiikirira bannaffe mu mazima n'obwenkanya. Ze baateekayo zaali nkyamu buli kimu kyonna kye baakola baali bagezaako okutulwanyisa ng'ate akalulu ke twayitamu twakayitamu bulungi. Ekirala njagala kwebaza abalonzi bonna n'abakozi bonna mu ggwanga nti tubeebaza nnyo okutuwagira, tubeebaza nnyo okubeera naffe mu kkooti, tubeebaza nnyo okutambula naffe era twagala kubashwalinga nti ffenna nga bwe twalondebwa tugenda kukola ffenna tulabe nti tusaavinga abakozi kye baatusinduka okukola. Ku ludda olulala ababaka bano buli omu atuwadde endowooza ye ku bajeti eyasomeddwa olunaku olw'eggulo. Teyamwerabidde yalina ebbaala ly'abasomesa n'eryogerako n'eriteeka mu bajeti non-teaching staff nabo n'eboogerako ate si ekyo kyokka tumanyi bulungi nnyo nti dimandi z'abakozi tezibeera za ssente zokka n'amateeka era tujja kukolagana ne gavumenti mu ngeri gye tukolaganamu obulungi ate nago tugayise bulungi. How that they have done what they promised. The circle money has not yet been, we have not received all the money because by now we should be talking about 20 billion, but we have so far received 5 billion. That's as circles for the teachers, but also let the government also be prepared to help us as we also struggle for other workers because there are many who want to begin a lot of circles for workers. Because also we have challenges, all of us who are salary earners, you can never do much. So we expect that the government will continue to support us through the programs, wealth creation, and then maybe we shall call it, we shall be happy. The budget in itself was fair to the workers.
because they considered the pledge the president made to the teachers and the other workers from universities. But we also, as a team, we are going to push to ensure that other workers in the private sector are considered. And the only way they can be considered is to pass the law of minimum wage. Kinajjukirwa nti ababaka omuli Alina Itwero Akajala, Charles Bakabulindi, Dr. Samuel Omochi, Margaret Namubiru Lwabushaija ne Agnes Kunuhira bali bakubibwa mu Kkooti Emmanuel Mukama mwe yali awakanyiza okulondebwa kwabwe nti kwajjulamu vulugu ebitagambika ng'agamba bangi ku bakozi baasibibwa ebbali naddala abatali mu bibiina by'abakozi omuli n'abamu okusazibwamu ku nkalala z'abalonzi. Wabula olunaku olwaleero bino byonna kkooti ebijunguludde. Andrew Kagwa, WBS TV, Kampala.